kale ekyavaamu nga tutuuka ewaka teyali nnyo disorganized naye era bwali bwebityo bwebityo ekyavaamu ng'ajja ngamba muwe ku haaga mu kumuwa ku haaga nali sinatuula bati nga tetunatuuka wali kahaaga wajja ekyali kimubuzzeeko kyali mu kunoonya awanika enkwawa maama nga gayi n'ekibira mu nkwawa ekibira nga kirimu n'olwa brown we nakoma ne ngamba Kampala mukadde kinaaba kitya mba nkyali ku Kampala mukadde nga ngamba anyway so kumpe kahaaga nga sindatuuka waawo nga mugamba nedda nsigenda kuwa kafumito ambuze lwaki ne mugamba nze nti abantu soko ndeke malutuula mpumulemu n'atuula kati mu kutuula vesti egende kamu wansi bweki endala nagoma nkireeta entya. Kakasa nti oli myaka 18 kudda waggulu. I repeat, kakasa nti oli mu myaka 18 okudda waggulu. Nze Sozimo ogenda kuyiga nga bwoseka. Ntagingirayo omulenzi omu, mpeerayo omulenzi omu kalinki akasho eno. Kazi mbagambe nti myaka 18 kudda waggulu, nkiddamu kinyweza myaka 18 okudda waggulu. Katonda akunkumidde, njagala kubanga mwebaza naye buno butono so nga ate bukulu mu relationship nga tugenda mu story ya sister. Nkiddemu butono naye nga bukulu mu mukwano. Lwaki tokkiriza Sozimo nemba nga nkutwala mu Kigula Lugine Dembelio Properties and Associates abakugamba nti sweetie tulina ka estate ku luguudo lw'Emityana ebujuukaawo. Ogamba nti saagala nnyo wala na kibuga bujuuka abankolera bwe manga njalateekawo maduuka ga nyumba za bizinesi oba kuteekawo maka bujuuka abakukolera. Ku screen ogenda banga oyogera ne Madam Nancha Beatrice ajja kubanga akubulira ebisingawo ku estate y'ebujuuko certain estates eziri ku nguudo za Kampala ezifuluma Kampala ez'enjawulo okusinziira woyagala n'ensawo yo ajja kubanga akuwa ekirungi. Tujja kubanga tukuleetera ebipya okuva mu banafu aba Dembelio Properties and Associates. Tuba twogera byenjogera n'abantu omwana ow'obuwala adisclosinga oba ajjayo ekimu ku bintu ebimukosa mu mukwano gwabwe naye ng'omulenzi takitwalanga nga kintu kikulu. Ntandise ngamba nti butono naye bukulu mu mukwano. N'agamba ekimu ku binnuma simanyi lwaki omusajja ono ebintu bye ntwalanga ebikulu ku ye tebibeera bikulu so nga ate nze sinze ye. Bw'agezaako okuteeka ekintu before me ngezaako okwejjawo kubanga oyo ayogera agezaako okunsigira ekifaananyi bw'ayagala okumusanyusa, bw'ayagala okumuyisa, bw'ayagala okumutwala. Nva mu comfort zone, nva mu bulamu obwange ne nnyingira mu bulamu obubwe kubanga ebyo bye mba nkola mu kiseera ekyo mba mbikolera ye. Siteekeddwa kubikola nga bwe njagala, nteekeddwa okubikola nga bw'ayagala lukijja okukola amakulu. Mbuuliza omusajja oyo mirundi emeka gye nkaayanye naye ku kintu ekinkuulako waya kyatatwalanga kikulu nga y'engeri gy'awandiikamu oba gy'atayipingamu erinnya lyange. Ne mugamba sooka opoozinge taata sooka ombuulire ku ekyo njagala kukiwulira mu ggwe. Naga nkubuulire omuwala oyo nze mwewuunya. Wano gwo tugambye nti tuyiga okumejalinga mubiri mmeja dana okumejalinga mubiri mayina. N'abeeraawo ng'ekimweronza okujjako ng'anaabeera bezi mukazi wa mumwa. N'abeeraawo ng'ensonga enkulu is how I spell, is how I type, I write her name. Ne mugamba 1 nsaba onyambe ombulire 1 erinnya lye baliwandiika batya okusinziira ku bw'ayogera ate naawe erinnya owunziko oliwandiika otya. Omwana w'obuwala n'agamba mugenda kuwunzika nga nyiize ate nga njagala ku nkomyo ya byonna tubeeko bye tutuukako. Agenda kunyiga eppeesa bulijjo lyanyiga lye sijja kubeera comfortable. Kamuyambe olwaleero nkimujjukize ng'oli mujulizi. N'aŋŋamba Sozi gaayo oyo njagala akitegeere olwaleero
erinnya eryange nze Ssuubi. Ssuubi is double S W B I. N'agamba omusajja oyo omulaba, erinnya lyange akosooka n'akola ensobi esooka. Bw'oba owandiika erinnya ly'omuntu, ebyo nno bali bigamba omusajja mu maaso gange ndaba bwe nti omuntu gwe njogerako bwe boogerako ebyo musajja wa buvunaanyizibwa, naye bali mu kumulekcalinga. Ntandise ngamba butono oba bitono naye bikulu mu mukwano gwaffe. N'agamba gaayo oyo asooka n'akola ensobi esooka. Erinnya bwe baba baliwandiika, leeta esooka ogiwandiika nga capital letter. N'agamba n'ekyali oyo asobola okutayipinga erinnya lyange, atugeze abadde ampeereza message, n'awandiika erinnya lyange nga leeta esooka eri small letter. N'agamba nti kati ye alina kyayita respect, ye alina kyayita obuvunaanyizibwa, ye alina bw'alaba ebintu, alina bw'ayinza okulengeza omuntu ng'alina by'asinziddeko. N'aŋŋamba njagala nkugambe omusajja ono nga waali mulengeza okutandikira ku bintu by'alabanga ebitono. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najjemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najjemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najjemba Furniture Mart Banda, abeesibwa mu nsika ya furniture. N'atayipinga erinnya lyange Ssuubi with a small letter, Ssuubi. N'agamba sozi bw'ava ku ekyo erinnya lyange n'aba nga aliwandiika oba alitayipinga ng'agamba Ssuubi, nonti Ssuubi with double S W B I, Ssuubi, not double S. Nagamba olumu asobola okugamba double S single U B I. Namugamba sebo njagala kikutegeeza nga nono wali, that is Ssuubi. I am Ssuubi, Ssuubi, si Ssuubi. N'agamba kakati olumu n'awandiika single S, n'awandiika single U B I. You people, I could look straight into the ladies or girls' face nga expression ye elaga frustration, elaga disappointment. Kasi musanyufu. N'aŋŋamba nkubuulire ne bw'otuba olwaleero bye tutuuseeko ekyo kyokka n'atereeza ekyo. N'aŋŋamba nti nze ebimu ku bintu ebirala abikola naye already mba najjula. Nga kakati ono atasobola na kutayipinga linnya lyange, kusperinga linnya lyange mu butuufu bwalyo, anaabeera atya omusajja w'obuvunaanyizibwa? Bwe yeerabira okukola by'alina okukola ng'omusajja, bwe yeerabira okunnumirirwa okunfaako, olowooza nkyewuunya nnyo munyooma okuva ku kantu akatono okutuuka ku kintu ekinene. Namubuuza, Oweekitiibwa, owulira wandiyagadde omuntu akwagala nga bw'oyagala oba ye bw'alowoozezza oba ye bw'ayagala? N'aŋŋamba nno, omuntu ateekeddwa okuntegeera, ateekeddwa okumanya biriwa bye njagala agwemu ebyo, kubanga it is a shortcut to my happiness, it is a shortcut to my heart, a shortcut to my button of appreciation. Oba ntuuse ku busomyo ng'okola bye njagala, that is much better. Ne mugamba, have you realized that you're not doing the same? Ono kyayita ekitiibwa, okumuwa ekitiibwa kitandikira ku ngeri gy'owandiika, gy'otayipingamu erinnya lye. N'aŋŋamba nti Oweekitiibwa, mu maaso ga mukyala wange, I am sorry about that. Nyinza okuba nga sikitegeerangako nga bwe nkitegedde olwaleero. I am really sorry about bwe mbadde nkulabikira. Nzudde nti kinene okusinga bulijjo bwe nkiraba. Njagala muwulire ebigambo by'omukyala. N'agamba, I strongly believe nti olwaleero onfunye
ontegedde mu ngeri gy'otantegeerangamu, because I can hear even the tone of your voice. Ng'enkakasa nti otegedde kye ŋŋamba. I pray nti kireeta enjawulo, n'amugamba nti ekyo okirabanga ekitono kigenda kukyusa ebintu ebirala bingi, ogenda kubeera surprised. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0708 Onfunye ontegedde mu ngeri gy'otantegeerangamu, because I can hear even the tone of your voice. Ng'enkakasa nti otegedde kye ŋŋamba. I pray nti kireeta enjawulo, n'amugamba nti ekyo okirabanga ekitono kigenda kukyusa ebintu ebirala bingi, ogenda kubeera surprised. N'agamba we are good to go. N'agamba kankubulire, bw'abanga omwami bulijjo abale tasobola kutegeera kino ekitono, there is no way we can talk about the big things, the big things that ebitusumbuwa. Tutandikira ku kino ekitono. N'agamba ndi mumativu nti tulina kye tutuuseeko. The mere fact olwokuba nti omukyala yali aleese ensonga, yawuliranga mumativu waakiri ensonga emu ey'okuyiga spelling oba empandiika entyping y'erinnya lye bw'eneetereera, wajja kubaawo kaakalembereza. Ntandise nkugamba bitono naye bikulu. Kati gwojja kubeera n'omwagalwa alina ekintu kya complainingako. Olabikenga akulabikirenga akunaginga ngali awo obusonga obutono amakulu, naye ng'ekibuuzo kiri nti ani afuula obusonga ensonga? Ani afuula ensonga obusonga? Statement ezo ziwulidde bbiri zenkoze. Ani afuula ensonga obusonga, oba ani afuula obusonga ensonga? Ekintu kitandikanga kitono ng'okiraba kitono. Kati olw'okuba okitegedde nti kitono, kozesa obudde butono okigonjoole, kubanga olwedde olabye nti kitono. Naye okicomplicatinga, ne tuva ku kitono ekyatandise nga kitono, ne tuwunzika nga tulanze emboozi oba okwogera, okukaayana, okuleppukanga kuli ku bintu birala nnyo. Mutandika muli ku kantu katono nnyo bwe kati. Wakati mu kwogera okwo, mu kukaayana okwo, omusajja mwakugambira nti kyova olaba nkyakwewuunya. Mututegekera mutya abantu 5 nga twabagamba abantu 5 abagenda okujja kukwanjula? Ne mutegeka empombo, abantu bange mubako 10 ne batafuna mpombo. Mwatugamba abantu 5, twaleeta abantu 5. Abantu 10 tebafuna mpombo, ate nga naweererezaako ne ssente ezicontributinga mu kuteekateeka. Omukyala n'atunula bw'oti, gw'obabuuza nti abaayi, ebyo byayogerako okwanjula kwali kwa ddi? N'akugamba nti okwanjula okwo kwaliwo emyaka 12 emabega. N'obabuuza, wano mutuuseewo mutya? Muvudde ku ki? Nga bw'ozuula kye baavuddeko, omwami yatandise agamba kitono. Ekitono kyafuuse ekinene naye nga ye talaba nti kigezi. Tuwunzise tunyiize, tugenze mu lusirika. Kiki ekitusirisizza ekiwunzise okwogera? Kwe kulangira omukazi empombo z'abako ezaali zirina okubeera 5 nga baasaba abako 5 ne bajja abako 5, abako 10 tebaafuna mpombo, ate ng'omusajja ekyamuluma yaweererezaako emitwalo 5 okuyambako mu kuteekateekera abagenyi be. Kiyiseeko emyaka 10 n'egi. Kizze kitya mu kwogera? Twatandikidde katono.
maliriza ngamba nti kalabikanga akatono naye nga kakulu. Mwoyo omuntu ow'omunda bw'akugamba nti katono kahandolinge kave mu ddiiro tokazalawa, kubanga buli kukazalawa buli zalawa olyokakuba okapika okageza okakuza okagaziya okawanvuya. Ekitandise ng'ekitono oli kyava akubuuza nti bwe kiba kiri kyabadde kitono lwaki tuwonze kidde eno. Byenjogera bw'obanga ddala oli muntu mukulu anywa kyayayo kyanga tebamukuwolezza, oli makyuwa ekimala okufumintiriza otegeere obunene bw'ekirabika ng'ekitono kyenjogeddeko. Olina ewuwa ebikukyankalanya naawe ng'okkiriza nti birabika ng'ebitono naye nga byabalema okugonjoola. Relationship oba laavu si yabatiitiizi, laavu teba yabagezi. Abawangaaza laavu si be bagezi, abawangaaza laavu be balabika ng'abasiru ng'amagezi geekwese mabega. Bakulembeza buwumbatuutu, bakulembeza ku compromisinga, kulabika ng'abeeguya, kulabika ng'abasembye, kulabika ng'abanafu, nga bye biri ku front emabega waakyo nga bagezi. Kankutwale wa sister tusekemu. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo gwaffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nali ndi ku Facebook nafunako ba friends babiri abali bagayise nga banjawulo. Kati gayo munansindikira friend request ne muddamu ne tujjanga tukyatinga mpola then nefunako n'owokubiri n'okubiri nnyo budde nawanyo ono omulala. Tukanisa ne mu sharing nansaba enamba yange ne ngi mu sharing era natandika okuba nga nkubira nga tunyumya. Kati bwe twanyumya nnyimbo zineegwa amakerenda twatwalako nebbanga. Kyava ngamba nayo mani badde njagala kumiitinga ondabeko nange nkulabeko. Ne mbuuza obadde nambuulira olunaku ne mugamba kale nanga naye njagala ojje nkutwaleko ku lunch, then we tuva ku lunch ngende ku ssomero kuba yali asoma ku kampasi awe Makerere. Konze kaali ne mbuuza ngenda kusanga ludda n'angamba tujja sinkana mu kibuga. Kati yenze omuntu eyakulira mu famire nga tetuli batambuze nnyo, nga without reason tosobola kubanga omanya kifo ekyo. Tawuni nali ngimanyi naye nga mmanyi wantu ng'omaze tuukawo n'oyogerawo nti wano bayitawo bwe bati naye nga bwe ntuukawo amaaso gange ndaga nti nali ntuuseewoko. So ewantu weyaŋŋamba mu meeting oba tugenda osisinkanira nga musange ku paaka eno empya naye nga simanyi oddawa weeri exactly. Kati omuntu alina omutwe gwe, nakozesa omutwe gwange nenkola ki neŋŋamba nja kutuukayo. Nenyambala bulungi nnyo, nendabika bulungi nnyo mu butuufu, nensiba bulungi nnyo kabodde, sinze yali comfortable. Ate ne kakati comfortable naati biri byali byalamuko. Kati nanyuma nga n'ennyumba ne bwekwata omuliro mu butuufu nga ndabira ddala mpeddeyo. Olwokuba nti ebifo byo nali sibimanyi. Kati ate waka nti anyway neŋŋamba nja funa engeri gye ntuuka mu kibuga. Nava na ku mulimu kuba yali takimanyi nti nno nkola.
ne nva ku mulimu ne mbasaba ne bampaayo essaawa ne ŋŋenda mu tawuni ne musinkana. Ati bwe namusinkana bannange Gaayi ng'alabika bulungi, Gaayi ng'awunya bulungi, Gaayi ng'ali smart, Gaayi nga mahayiti kyekyo si ye mweru wamma kwegamba nga buli kimu ali waawo. Namusanga akutte amasimu zaali simu 3, essimu ennene ennyo endala then n'akamapeesa. Kati zijjukira nakiwabudde ne kamapeesa kange. Gaayi n'aŋŋamba ng'olabika bulungi ko nze bale kusiima. Nga mala ŋŋamba kati omanyi badde nnina gye nva, badde nteesa yali ne mukwano gwe tugende tufune lunch then male ŋŋende ku ssomero ko nze okay kati tekirina buzibu. Kati Gaayi ne tutambula mpolampola ne tutuuka ku takisi. N'aŋŋamba omanyi nadde ŋŋambye mami wange ne basisita bange nti ngenda kujja ne girlfriend wange tulye ffenna ka lanchi, so ewaka mami yategese lanchi. Nemwa nenga tonkoze bulungi, wandibadde oŋŋamba nti ngenda kugenda wa mami wano sina kye nnina, nyinza tambula ntya nga sina wadde ka sabbuuni. Omanyi kale nti ffe waka si yaffe abantu abalina ssente, naye twali tulina ezitumala okulya n'okubeerawo kale nga tuli bulungi nga tetuwankawanka wano nawali. Kati ate nga ffe baatukuzaamu kiri eri nti omuntu yenna ng'olina gy'ogenda okukyala olina obeera n'akaveera, lwakiri okateekamu ebiwata naye ng'ogenze n'akaveera. Ekyokubiri olina otambulanga ne transport gwe bayita excess, olugendo luba lwa 2 teekamu 10,000. You never know what comes oluvannyuma later. Konze kati ekintu ekyo nakula nkimanyi. Kati ne muganzi nange gye ngenda tuukamu wammwe nga mu butuufu nga siyina kye nnina nga tekijja labika bulungi. Ate n'ekyokubiri nali sitambudde na ssente nti oba ninamu eziri awo bwezityo. Omanyi ne puroguramu gy'obadde tomanyiye nina engeri gy'emenyamu ng'obadde omanyi kirala. N'aŋŋamba nedda tofaayo biki, gwe bali baganda bange oli mami wange tebajja kukifaako ekyo kubanga nze nabagambye bugambi ngenda kukuleeta obalabeko. Mugamba kale nga tulinnya takisi. Kale mu kulinnya takisi ngenda okulaba nga ndaba ekikubo eky'emulago ekyambuka emulago nga ddwaliro ddyo ndiraba nti ly'emulago, naye ng'ebifo ebyo nga simanyi nti ono ye Wandege yasimanya oli Makerere naye ng'ate mpitawo surprisingly kyewuunyisa n'okwewuunyisa. Ne tetwali nnyo batambuze naye once a while wagendanga mu tawuni n'ogenda ne mukadde with the reason n'otuukayo ne mudda, so temwabeeranga n'obudde bugamanya nti wano wali ate nga okuva ewaka okutuuka mu Kampala lwalinga nnusu 10. Kati ebintu ng'ebyo tetwabimanyanga nnyo. Kati ngenda okulaba nga tuvaako bulungi nnyo mu takisi nga tukkirira wansi. Kombe gye tukkiridde bye bayita mu Katanga naye nga simanyi nti naye Katanga ananga abaana abawala nga tukkirira ngenda okulaba tuvuuka obuyumba tuvuuka obwalayala ngamba ye ate no tulaga wa mutima naye nensirika nengamba waye kambeere mugumu. So obudde bwali bwa misana. Kati ate n'ekyokubiri yenze omuntu ayina embeera nti wensanga ewantu nga batula ku ttaka nkola ekyo I just do that nange nenfitinga mu society. Bwensiŋŋaana ewantu nga balya muwogo bannange bwendya nenkomanuga nensobeza n'okusobereza okulaga nti saaga kubeera mu kwefuula old man out mweyo embeera gye mba nsanzeewo, wadde mba saabikuliramu nga sibibeerangamu nga sibirabangako. Kati nze nali sirabangako obwo obuyumba bwakumukumu nga bukamyala biki nali nga sibirabangako, wadde ne gye twali tubeera ennyumba zaalinga pakiti naye Katanga abamumanyi ndowooza musobola okukitegeera ekifaananyi kyembawa. Naye neŋŋuma ne tugenda. Kati bwe twagenda tutuuka ewaka nengera akazigo onazannyuma okuseka. Emizigo egimali era nali ngirabyeko era ngikuliddemu naye kaali kampi bwe kati kaali too weird.
nga sikalabangako just no ewaffe tetuli bagagga nti oba twakulira mu ssente naye eyo embeera yeyo wansi eyo nalinga sigirabangako yadde naye nga nabeera used nga ninganga yali abaddeyoko kati kazigo nga ndaba kampi bannange nga kenyizenyize saakiwa nnyo budde n'enkita gayinda okulaba gulawo akazigo bwe yagulawo akazigo neŋŋamba ndowooza weewane ewaka nti gaye ng'ayingira ng'asigala wabweru kubanga nze ewaka batukuza batugamba nti bw'ogendanga ewatula okunkona ne olindangako okuyingira paka bwe bakugamba nti yingira oba bw'ojjanga n'omuntu muleke ng'akusookengayo mu nnyumba then later naawe oyingire ng'akugambye nti yingira olw'ensonga oluusi omuntu asolobako byatereezatereezaawo biki nga twetaaga kukubira ku mukkateni era ekyo kintu kyo nkimanyi mu bulamu bwange kati gayi bwe yayingira oluvannyuma ennyo ngamala ngamba yingira tukwanyiriza ewaka era otuuka ewaka nga ndabawawo obutebe ng'atuula mu butebe nga naye atula mu katebe akamu nga nange atula mu katebe akamu kati nga ndaba zibayita lungeto nga basibyewo mu kateni bwali busatu bulo nga buli busatu tikamu bubiri busatu naye nga bonna buli mu katenizi naye saasooka kiwa nnyo budde kati then gayi nga ŋŋamba wano nno weewaffe konze oke nsanyusa okunkyaza kati tuba tukyanyumya bwe tuti kale mbetufugayo lingirabika gyali alabikamu ng'akafute kamujjaamu wikizooke kubanga abantu embeera za njawulo ekyo saakiwa nnyo budde naye tuba tukyanyumya batirina okulaba mu kakateni akamu gandaba wali kenyeenya kati mu kwenyeenya ne nga maybe ndowooza maama we ali mu kujja oba baganda be bajje bambuuzeeko nange mbabuuzeeko bwekenya nyenda okwiya maama kapa egoobaagooba kapa ngamayi kikinene kyentuuseeko nga babikwano kakateni nga kali bize nnyo kapa egooba emmese ensooka nentyamu ensiriikirira kati ate nze nina obuzibu mba nina ekintu kyemba nsensinze nga sinakitegeera ntunula wansi ku bigere byange netandika okulowooza kati oli ne bwangamba ekintu muddamu nga tunudde ku bigere byange nkale ntya n'abantu nakyo wale kati nyenda okulaba kati n'eyokubiri enda okuwulira wiyanga wiime neŋŋamba tofudde maama nga ne kati n'eyokubiri nga nayo amaloboozi gatabuse ngeri bayimba ne wano bayimba bali babeesi bano ba oto neŋŋamba wano nno walabika tewaabeerewo mirembe sambuuza namubuuza nti oba mami aliwa sisita aliwa nagambirawo kakirabika eno bukya baleka wano babaagirawo kyokka jjukira ndi nayivu mukazi wattu omani green nga ndi green sirabangako yadde siba ne babitandika yadde naye namanyirawo nti kati wano eno ndi mu lufula kati tava mugayi nga bwanyumya bwangamba ekikiiko nze twali ntulako mu maaso nga mwanina ensonyi ngeno obwongo bulowooza kati kyavamu naŋŋamba kati olaba nti mbadde njala naffe tunyuddemu eyo kateni enaffe tunyumyemu kati nga kiraga nti abantu abo baleetanga abawala eno ne gukuba omupiira neeri ne gukuba omupiira neeri ne gukuba omupiira kale nalulanga ekyo kiri weird nemubuuza kikyotegeeza mbu tugende tubeere eyo amazima gali nti ononsonyiwa wano mbeerawo n'emikwano gyange kati nabo baabo baliyo bali mu kunyumirwa biki nemugamba okay tekirina buzibu naye wadde waŋŋambye mami biki sibalabye but it's fine naye just no kale amazima gali nti siri bulungi ti ate kiki ndi mu nsonga zange naye asantegedde wano eno nja kudda kate neejuka mukunda yandaba nga ndi katunyu ddala bantu bange gaye nga nnyamba nga kkiriza
nga nfuluma ennyumba nabala kimu asita nfuluma bwenti ontagenda kuddamu kundaba. Era olwafuluma omulyango bwenti nadduka emisinde iba ne odiyo ng'ewanvuye ennyo banansonyiwa. Nadduka emisinde mitasozi neziruka emyala nagibuka ne gye nayita nga sitajjukayo ne mukaya nyamba nga ngwa ku kkubo epapa nagwa ku kkubo nga nenya boota ng'enziza ku mulimu. Gayaawo we namukyayira ne mu blockinga buli wamu n'atandika okukubira essimu ne mugamba ne mubuzaabuza kati oyo bwentyo we namulekera. Kati jjukira nabagambye nayinako Gayo owookubiri. Kati Gayo oyo owookubiri nga tutandika okuba nga tukyatinga. Bwe twakyatinga nga naye nakusaba ennamba y'essimu waginnyima bikine ngamba ine kangezeeko koono nga muwe ennamba y'essimu. Bwe namuwa ennamba y'essimu nga tunyumya nga mbuuza obeera wa biki nga naye ambuuziza gye mbeera nga ndagira gye yandagirira kwali kumpi newa brother wange gy'abeera nga mugamba obeera eyo ko ye nti ye. Kati nga ngamba nedde njagala onje ondabeko eno ko nze nja kujja. Kati twali tulinayo programu ne brother wange nga ngamba ngende ndabe ku mukyala we gwe yafunye. Kati ne ngamba anyway ate oddirwa eba enkoledde ngenda nenda ku brother wange nendaba ne koono omulenzi. Konzeka ne Gayo oli yali mu Katuliki, kyekyasooka omunjagaza yali mu Katuliki, muweereza wa youth. Kale ngalaga dda mutuwavunaanyizibwa nangala n'okungamba nazaala ne ku mwana naye nga mbitegeera ebyo. Naku lwakya lumu nga neetegeka nga mugakale ngenda kujja nga mbuuza nkusanga wange nga nagenda kujja onsanga ewaka konze kaale nga ngenda mu kugenda musanga ewaka neetegeka bulungi ne nga brother wange nzija eyo okulabako naye brother wange ye saamugamba nti ngenda kujja kulaba ninayo Gayo eyo. Namulaga nti nzijawo direct era ne Gayo namugamba nzija eyo naye wali brother wange gwe nnyina okulaba era sinza ava waka nga tebategedde ko ye nti kaale. Kati Gayo nga mbuulira bwe nnyenda okumusanga ku kkubo ng'ajja ku kkubo nga nninda. Gayo bwe yanninda nkuba essimu obuuza ye gwajja nti ye Gayo yajja mbutuufu kyali tuwiyadi gyendi ng'ayambadde bino bishoti by'emipiira bino ebyasena ebyo ebijoozi ebyo nga kyayambadde. Ngamba ye ng'ataddeko ne ka vesti buno vesti buno bwafu bw'omusalankwawa. Ngamba ye ono bwatyo bwazze okunkimako kikyategeeza. Kale tebyannyumira yadde n'omulundi n'ogumu. Omuntu the first day gy'omulabye gy'ogenda osooka omusinkana wadde oba oli waka. Nze kye nali nsuubira agenda kujja ng'ayambadde bulungi ng'abantu then bwe yantuuse waka ne yeeyambula ebyo kyandibadde fine. Kale ekyavaamu nga tutuuka ewaka nga nnyingira teyali nnyo disorganized naye era bwali bwe bityo tekyavaamu ng'ajja ngamba muwe ku haaga. Mukumuwa ku haaga nali sinatuula bati nga tetunatuuka wali kahaaga anoonya oba kyali kimubuzeeko kyali mu kunoonya awanika enkwawa maama nga Gayi n'ekibira mu nkwawa. Ekibira nga kirimu n'olwa brown we nakoma ne ngamba nfudde ekitiibwa Gayi nga mukyafu. Ekyo kyonna ekibira kikye nesooka ntuula wansi ne ngamba nfudde nze Gayi nga mukyafu. Kati wakwatidde ekibira bwatyo mu nkwawa. Kati ekiri Kampala mukadde kinaaba kitya? Mba nkyali ku Kampala mukadde nga ngamba anyway sooka mpe kahaaga nga sinnatuuka waawo nga mugamba nedda nsigenda kuwa kafumito. Ambuuza olwaki ne mugamba nze nti abantu sooka ondeke malutuula mpumulemu nja kuwa akafuba kumbe nze olwo omutima gwesikiddewo.
omutwe gwesika bwe bati n'atuula. Kati mu kutuula vesti egenda ekkamu wansi bweti nendaba anayesabako nsonyiwa nali green nali sibimanyi endaba nangoma nkireeta entya endaba akatto kati bakayita katto nga kajjudde mu kifuba nenkwata ku mutwe mutima neŋŋamba nfudde nze omusajja yamera omusajja yamera dda bwatyo n'atuuka ne mu kifuba ebyo byonna byonna nga biri mu kifuba bikola muugi wallahi nayisabanga ku kifuba kya musajja kyonna nga kiriko ekintu kyonna nga mmanyi ng'ekyange bwe kiri nekyo bwe kirina okubeera enjawulo eriwo nti nze nnako amabeere maama nenneogera nenneesika nenga kati kirabika ekiri Kampala mukadde kikambwe gayi yakanya kweyogeza nga nkyammuka gayi alese ebyokulya nebinnema nenga nzabeera na musajja mukyafu maama ekyava mu dakika bbiri neekyanga ne mugamba kansoke malo genda brother wange nyenda kukomawo angamba ye onyimye n'akahaga ne mugamba nyenda kukomawo kuhaga mukyo yagala tukikole koye nti kaale nange bwe nakkirira bwe nti genda brother wange awo bwe nakoma bugalira nsasozi bwe nakoma gayi ne mugalira ne mwesonyiwa najja ku Facebook nangamba bebi nkube simyo teyitamu ebadde kibi nga message nkyaso ozibikula engamba omuntu akola ku bundi y'abavubuka akwata ati ekisakiro bwatyo omuntu akola ku youth omusajja omukkiriza omuweereza ne mu kkanisa bannange first date yange we yakoma era muno mwenzungira ku media naye yo yali rongo namba nga bayitawo akaseera biri nga byaggwawo dda nabivaako mbande ku mulimu nga ngenda nfuna rongo namba eyo ng'enkubira gayi nga njogera naye ngamba bannange ng'oyogera bulungi gayi yali musiraamu nange kenyini nga ndi musiraamu nga mpita na hajati naye nga nze saaga abasajja basiraamu obulamu bwange bwonna naye nga ngamba hajati salamu alaikum ajati bane gayi ayinamuko ku ssente gayi nga atandika okunnyonnyola yaliweeyo musoga nga ngamba nze ndiwo ejjinja omusajja musiraamu njagala omukazi omusiraamu nga mbuulira gundi zabaddeko bawala bayagaddeko bamuyisizza batya ngamba naye hajati njagala onjagale biki njakwa bukimu kyoyagala njagezaako emirimu gye yabeeranga bize naye nga bw'afuna obudde nga nkubira akasimu kali nga mwamu naye naye embutuufu byonna nawe ebiri wadde biki wakubye rongo namba nga ngamba kale wadde nakubye rongo namba naye tutambulire awo gayi nga nze buli weekend nga yambuza kiki osinga okwaga nga njagala nnyo ekyennyanja nengamba gye tofaayo buli weekend nja kuwezanga sente z'ekyennyanja nga buli Friday ampeereza omutwalo buli Friday kati ate nga nze simusaba kati nga alinda lwe musaba nga alaba simusaba ekyava munanga naye hajati oyinayo omusajja akuwa ssente konza ate olwaki nga ndaba tonsaba ne mugamba nedda zino zombi ez'ekyennyanja zimmala kuba kyenjagala kyokka gayi nga nfaako gayi nga twesanga ngamba nazimba n'amaka gange njagala ogenda ogalabe bulabula byali bingi awo kati then olunaku lwali lumu gayi nga ngamba ndagirira kwayina mugamba nkola ndagirira wookolera ngenda kujja nkukyalire nkulabeko nga nva ku mulimu ndayitira sayidi zeeyo nga mulagirira bulungi nnyo nga mwa location gayi ngajja nali ku mulimu gwange nga ntudde bulungi nnyo nga nkubira essimu nga nange nga mulaba nga mugamba ndi waniino ng'akyama mulimu nali nkolera ku kkubo nga wantu wamanyifu nnyo bwe yajja ne munne nga mbaanyiriza nga mbawa foomu nga batuula yali akutte akasimu k'amapeesa nga kasibesibe ne rubber band naye ekyo saakifaako kubanga bizinesi ebeera bizinesi ate saayagala simu nze mba njagadde muntu
naye nga ne ku mutima gwange sinnamuteekako ko omuntu gw'otamanyi ng'otabako yadde akafaananyi. Kati maliriza okukola ku client entuula naye mubuuzaako mba mubuuza bwe bati Gayi abikkula bwe bati akamwa mukwano sweet ng'ogamba oba akola mu kyuma kya binzaali oba yawagira yero oba yavuga yakulira ekkomera ly'ebuzira banange ng'erinnyo lyakwata kyenvu nesti nasisiwalirawo omutima ne gukutukira we papa nengansika musajja ayina ssente eryo erinnyo mu mutima nditwala luddawa naabula n'omutwalo ogusenya amanyo. Kuwajjuka ebiseera ebyo nga neteekako mbw ampe ssente azindikire bazadde bange nga mugamba nedda ogira olindako kuleka nga mmaze okulaba bantu bange Gayi ng'ayina erinnyo nga lya kyenvu. Awo omutima we gwakuma ne gukutukakutuka nzenna nembeera nga sikyasobola kwogera. Then Gayi n'agenda. Gayi bwe yagenda isaawo akaseera nkubira essimu nga ngamba Hajjati bannange olabika bulungi oli kawala kalungi ko nze bali kusiima ngamba naye nga tonkubidde nako kasimu ndabye tubadde musanyufu kiki ko nze mbadde musanyufu neera okuba nsanze ndi bize kumbe nze erinnyo lyankutudde. Kyava ngamba Hajjati nze nkimanyi lwaki tubadde musanyufu ko nze ate kiki. Hajjati olw'okuba ndabye nzize ndi mukyafu nga nkutte n'akasimu ak'amapensi akaliko rubber band ekyandeese nga nfaanana bwe ntyo kulaba ddala kituufu osobola okunjagala nga bwe mbadde ndi ng'era bwe nfaanana naye ng'ebya ddala ssente zange nnina. Naye njagadde era akasimu ako nenkajja ne mu nsawo wadde kyali tekyetaagisa nkakuteerawo ndabe nti nno oli weeringi oba onjagalako ssente zange kyoba onjagalako ssente zange. Engoye ensawo gye mbadde mpeese mubaddemu engoye zange ezirabika obulungi ensalawo nzije nga nkutte engoye nkutte bibigini bayita birigi biki zena nzina ebipalepale nga biri bwe bityo ne Hajjati ondaze nti tonsiimye olw'endabika naate nze nkwagadde. Kyenva mugamba mukwano olaba si kyekyo golabye bubi ebyaddala olaba mbadde ndi bize era mbadde nyenda kukubira mbadde musanyufu nolabika tontegedde butegeezi angamba kaale nangamba mbadde nze ne ssente zo mu nsawo omwo mwayayinamu ssente naye bwe ndabye naye toli musanyufu nange akanjira ntambula ne ssente zange nja kudda kati Hajjati tuddamudde osisinkana nga tofaayo nja kuwa puroguramu. Gayi bwentyo we namuteera naddamu nakuba amasimu nga ne bwagakuba sikyagakwata. Gayi ng'erinnyo lyamungubako bwentyo bwe nata Gayi. Kati bwe nabidde busitole buneeno bannange nasese ne nzijukira abeewange nenfe enseko ne ngamba Mukama tova wala ne first dates mbutuufu nedda ziswaza ebiseera ebimu ziswaliza nno ddala nno nga bwe mukiwulira. Kati era mwako kenyinezjukira muwala wange bane n'amalawulira kasitole kalenda nansonyiwa kuba naye mumanyi agoberera nnyo puroguramu za wano. Muwala wange ye banaye bya muwala wange bwembinyumya simala. Omwana oyo twakola ffenna twesanga ku ssomero latigalo yanjagala nambi nange ne mwagala nga mpita mami wadde yali ansingako ku myaka naye nga mpita mami which was okay kubanga mama yali yeddira omuze gwe gumu n'ogwange nga twagalana nnyo until today. Kati bino bye tuguluba n'abaana ab'obulenzi kulwaliro nange seko gwendeka nakulwaliro munajja nangamba mami ninda kulaba Gayi naye Gayi oli yali ayagala muwala wange ng'amuwa ssente
banne nga mwa ssente muwala wange ng'akula zino engoye za Velvet awo ezagira 2017 awo ezo eza Velvet olwo ng'obuwala butuwubira ddala nga ndi myaka gya 12 si byawalana nnyo myaka gya 12 neepangisiriza muwala wange amateeka n'obukwakkulizo wali bw'oba onozunga wesooka kungamba gy'olaga bazadde bo bagenda okukunoonya nga manyi weetandikira tonkonkona byabanga bingi naye bambi nampuliriza because naye saagala mwana abandi ayononeke bagambe nti oba biki ng'ate nga nange si bwendi kati muwala wange nga ngayoli ng'amuwa ssente ng'asiba enviiri ng'amulabirira bambi nga gayi amuwa ssente naye yali musajja mukulu ddala kuba yali musajja mukulu ng'alina n'abaana abakulu besanga eyo mu field mpola z'emirimu ne beekwanira eyo ti muwala wange ng'angamba mami ngenda laba gayi ono naye mwami sijja namita gayi nalaba omwami ono naye agambe dadi wange ngenda kujja gy'oli oli mulwadde nkujjanjabeko konsekaali dadi we bw'anaakuba essimu gya munnyonnyola kuba dadi we yali anzikiririzaamu omuwala wange ng'akola puroguramu na mwami we nga basisinkana naye ng'egye bali bagenda osisinkana baali balina ssula bombi oba omwami oli ng'egye yali nti yali mufumbo yali ava wala naye nga yamugamba nti baayawukana ne mukyala we baasigaza kukuza abaana baayawula ebisenge kati nga mulimi nawe abalimi bamanyi balina ku ssente kati ng'alina aveeyo mu kyalo ajje ne Kampala so nga tasobola kuddayo nga bakola puroguramu za kusula bombi then muwala wange nga yeteekateeka olw'eggulo ng'agenda bwe yamutuukako ssaawa nga emu kumala kweyanyiriza kulya kunaaba ne bigwera mu ssaawa nga 3 bwe zaawera ssaawa 3 bamaze okunaaba na buli kimu nga gukoya ati bwe gwakoya nga ssaawa 3 ssaawa 4 ssaawa 5 ssaawa 6 bannange omusajja yabuuba mwana muwala ziba ziwera ssaawa 6 ono n'amugamba bannange nze njagala ndeka gayi n'amuvaako ne banaaba ne beebaka neebaka ssaawa 7 ssaawa 8 ziba ziyingira essaawa 9 nga alamu eno tevuga tiriririri alamu bwe yavuga ng'omwami ng'akyusa muwala wange ng'amuzzaawo ng'amuvuunika amukuba ku 9 ku 10 bannaye noonyesa engeri ebisabika mbala nsonyiwe ng'eŋŋumi ekwaya 9 10 11 zazingira 11 n'amuta omuwala n'anaaba ne bamala okunaaba kati omuwala n'agamba obuwala okuba nti n'omulenzi n'akita ne baddawo ne beebaka 11 12 kati ku 12 nga kitundu omwami n'amuyita n'amugamba mukyala ko ye wangi anti munange omwami balina omuwa ekyenkya omuwala wange n'asonyiwa okuseka nga muwala wange bakola ki nga bamuvuunika ku 12 kitundu ssaawa 1 ssaawa 2 bannange oli yajja kumalayo ssente ze ezaawera ssaawa 2 nga omwana yaŋŋamba mami omusajja yampuubye paka ssaawa 2 bwe zaaweza ssaawa 2 neekyanga ne mugamba mukulu tulekeraawo naye mpulira nkooye n'atuketsanga ne wansi awulira ababiridde omani wulira nga ababiridde n'agenda n'anaaba ng'olwo omwami amugamba nti nze ssaawa 3 nina okuba nga nfunye takisi enzizaayo mu kyalo kati bwe baatuka ku ssaawa 2 ne bamaliriza okunaaba oli n'alinnya takisi n'agenda mu kyalo kati muwala wange kijjukodde bwali bwakumakya alina okuvayo mu logi mwe baali basuze n'alinnya n'akomawo ewaka kati nze nkomawo ewaka nvudde ku mulimu ssaawa 12 musanga yeebase nga mugamba gwate gwe atannazuukuka oli kaliwa ng'angamba mami ndekooto otunnuma kye nasuzeeko konzo otyo lumpe ng'alumpa bannange naseka ne mugamba naye omwami oyo mulamu bulungi n'aŋŋamba simanyi naye omwami andaga nti mulamu bulungi nanga naye kyasinze okunneewuunyisa omwami oli teyagwako yasigala nga yeegolodde bw'ati
bwati ne mugamba ogambye otya naga nsabako ku mwami oli ng'agudde yasigala ng'ayimiridde mugamba obwala okuba nti abadde nti baaludde okwegatta oba y'ensonga lwaki yakuubye ennyo bw'atyo oba y'ensonga lwaki teyagudde ne mugamba obwandi oli muutulo kijja kitya n'agamba mami nze nkubuulira amazima nze simanyi na musajja oli konzi oba yadde ayagala kukakasa n'agatali nange nayagadde mukakase natuse ekiseera nga si kyayinamu yadde kye bayita amazzi mu mubiri nga ntuuyanye entuuyo zonna ne zinzigwamu mu mubiri ndoza abaana ku kyayi abuguma mba mukitegedde omuwala agala natuuyana omubiri ne gunzigwamu amazzi ne kusigala nga mukalu ng'omubiri temukyali emugamba ngamba naye mpulira nfa nemugamba ng'olabye nemugamba naye baaba oyo omusajja kiki ne mugamba oba ensonga lwaki bayawukana ne mukyala we n'agamba nange bwe ndowooza ng'ekyo kiggwa kati then gaya mutuuke waka mugamba ne mukyala biki nawoomeddwa nga omanyi ebigambo by'abasajja nga bawaana ng'addamu amutikka omusimbi ogutotomoka omuwala addamu baagalana ndoza n'agamba maybe ndowooza luli eri yali first time kanze mu nsinkano ogwokubiri ng'era bakola puroguramu nga baddayo bannanga omusajja yakola kyekimu n'ategera mwana muwala alamu n'amuzuukusa ne gukoya ne butuuka ne ku makya era ne gukoya kati omuwala kyava ngamba bulanku buli omusajja ono ajooga ate amanyira n'ategera alamu nali mani mu kusooka luli eri tegwe gwali mulundi gwe ogusooka ng'ali mu kunkakasa naye nekaakati bannange nedda ekimala era ekyanneewunyisiza omusajja atagwako bannange muwala wange awo yakomya omusajja n'amuteeraawo ne baawukanira ddala naye muwala wange lavuze bannange zo bwe zigendamu zo zisesa ate yalinamu oli naye kankome naawo ng'oli omusajja yalya kiro yakawunga kilo ya kawunga muwala wange yekyazizza abagenyi bagoyeza kilo ya kawunga omusajja n'anyiigirawo n'amugamba emmere gy'ofugoloza egenda tumala kyokka nze omukwaba baali abagenyi kwolwo olunaku naye naseka sasoze bubeere bulungi n'abagamba nti you be there and think that you've had it all, you've seen it all, and something surfaces, something happen. Osisinkana ekintu n'ogamba wait a minute. Kaakati ekinsesezza omwana ow'obulenzi okuva mu kyalo oli oba mulimi na mulunzi oba mulimi kyokka katukitwale nti mulimi naye era bitambulira mu mulimi na mulunzi, engeri gyayambusizza omwana w'abandi e Yerusalemi okumuyimbisa wiyanga wiya. Hey! Woo! Oba muyaya agenda okuva mu kyalo nga yasoose kumunywera kyayi mukalu ng'aliko ekijaja n'akigatta n'ekisubi. Njagala okukuba akafaananyi kyayi ng'alimu omujaja, kuliko ekisubi, kuliko entangawuzi, kuliko omudalasini. Kumba omuyaye buli wiyanga wiya gwe muyimba aba n'ekirungo kikye n'agamba kati wano akatundu kano kali sponsored by mujaja. Akatundu akokubiri kawagiddwa mudalasini. Wano bwobokereddaawo alamu weevugiddaawo akatundu ako ne kawagirwa entangawuzi. Hey! Abaana bagenda ne babeera mu byalo eyo, omulaba kulima lubimbi n'agenda alima half acre mu lunaku.
kale bizibu bya problem. Omwana omulenzi yamunyweredde omudalasini namuteekako ne alamu nekya alamu weki mulenzi oyo yali mujozi mama alamu ng'alinga amuzuukusa basaale alinga amuzuukusa abaana abawala mulwanya entalo. Kale ebyo nabyo tubiwulidde. Kati nno munnange oyinza okulowooza nti ebiyinza okukulemesa omuntu binene nnyo. Omusajja yateeka amaanyi mu kunoonya ssente n'azifuna. Oli ow'ebusoga ow'ejjinja ssente n'azifuna. Naye mwana mulenzi bw'agenza okubikkula akamwa omwana n'agamba nendyoka ndaba NRM. Nenga mama newankubadde nga kuwagira ba diehard ono ye diehard wa NRM amanyonga ga yero. Kirabika ng'ekitono era omuwala omulala jagane bannanga abaana abawala kyovola bamukyaddiba nnyo. Kakati omusajja ng'oyo ekintu ng'ekyo ekitono nnyo ne kikusuula tunulya bw'ofiiriddwa omutitimbe gw'ensimbi z'abadde akuleetedde akuweereza omutwalo ogw'ekyennyanja buli weekendi akugamba okuweereza abantu bewammwe ssente abasajja be tuyayanira okufuna mu bulamu bwaffe bannange mmwe be muzalawa naye baani yabaloga okujjako nga naawe amannyo go ga kyenvu. Kino lw'oyinza okukiraba ng'ekitono. Nabagamba nti bw'oyingira relationship ng'ebimu ku by'otandikirako kwe kubanga oyonja omuntu. Kazi olwo ze nsonga kwaba yasinziira okutuukiza kiri nti omuntu taabenga yekka n'amalako kyanaava alekanga maama ewamwe baalema okukuyonja amannyo ne kaboole waamu. God, that is disgusting. Hey. Kaisemu. Kakati munnaffe ebyo bitusuubira nti ewamwe byebaali kuyambyeko nze n'entwala bitwale mu maaso. Kirabika ng'ekitono omulamwa oba motive ya comments zange yeeno. Waliwo obuntu obulabika ng'obutono n'otabumejalingamu n'otabutunuulira n'otabutwala nga kikulu munnange ne bukusubya ebintu ebinene. Sente ozikoze ez'ozirina ate ozigaba. Naye kino kikkubye nnyo bintu bwe bityo. Njagala okufuna ku baana ab'obulenzi nga mutusiigira ku kifaananyi wamma nammwe ku buchildren bwe mwagamba nti maama sika buti smart butilicious kabulengana okubeera butilicious abeerere buti ye nga waliwo ebirala by'ozudde nga it's a turn off. Enkwawa ekikyannemedde ku mutwe kiri eki omuyaaye yanywera sisita kakyayi nga kalimu omujaja kalimu omudalasini kalimu entangawuzi kalimu n'ekisubi kyetubadde tanategeera kirabika oba kalimu ku mulondo bannange. Waliwo omuntu nga mugenda ne mulaba abantu nga waliwo ekimuseseza from nowhere nga mwe temukitegeera olw'omubuuza lwaki osese nga waliwo ekimugidde mubadde mulaba amawulire oli n'atulika n'aseka ate kimubadde mulaba tekisesa ng'oluusi linnya lya muntu oyo lyeriiseewo biri ebikadde ne bimujjira n'atulika n'aseka ng'ekyo tekimuli. Abantu tutulidde ebintu tusirikidde ebintu wamma platform eno yeebale kujja kwe tubifulumiza ne tweweweerako bannange. Kati olwo sivuddeewo wano Katonda akunkumire ne bannange omulenzi ono yamulabanga nga lubimbi taga nti zino enkonga ezirimu zonna nino zisigula nino okukabala awantu wano ate ennyanjale amafunfugu gano obulumbu gulwo kabaka mwanga. Streams of wisdom
eno ye Streams of Wisdom High School erisangibwa Endejje Kanaaba ku Ntebe Road. Omuzadde olw'okubanga oli wakuwerera ebbanga ggwanvu weetaaga essomero erikutegeera mu byenfuna ye Streams of Wisdom High School. By the names of Nisima Sylvia Prudence, Form 6, a student of Streams of Wisdom. It is a good school. Richard Stephenson Maholo nze akulira essomero lye bayita Streams of Wisdom. Tukolera ddala bulungi nnyo mu kusomesa abaana aba O-level balina curriculum empya era tukikwasaganya bulungi. Abasomesa be tulina batendeke ebyemizannyo tubikolera ddala bulungi nnyo ne MDD tumukola bulungi nnyo. Essomero ddene tulina faamu abaana beeyagala bulungi kubanga ekisookera ddala ng'oyagala omwana ayige environment kikulu nnyo. Muleete abaana basome. Streams of Wisdom.